gonza musindika ya sente eri abagalwa abo mu nyaffe Uganda ng'okwesa enkola ya tap send enkola eno nnungi ate nga yeesigika. Kati genda mu simu yo odownloadinge app ya tap send TAP olwono nawe weeyunge ku mpeereza ennungi mu kusindikira abagalwa abo. Kozesa promo code Kasuku nga toyawuddeemu. Abali mu UK ojja kufuna pound 10, Europe ojja kufuna euros 10, USA ojja kufuna dollars 10, Canada ojja kufuna dollars 10. Ate nga kino kisinzira mu nsi mw'oba. Kati gwe abadde atawaanyizibwa mu kusindika ensimbi eri abagalwa abo. Okumanya ebisingako okufuna app ya tap send ebifudde byangu nga tukusindikira abagalwa baffe ensimbi. Shukra Herbal Solutions Katwe faba kubuka mu kujjanjaba endwadde ez'enjawulo nga tukozesa eddagala ery'obutonde. Tukuwa eddagala erisembeza amagi gwatazaala. Tulina eddagala lya 3-in-1 muwoomya supu taiti n'akabugumu. Tulina eddagala lya kabootongo ne syphilis nga bino tubijjanjaba ne biwonera ddala. Tulina ka tube cleanser nga kano kayoza enseke. Tulina ka water syrup nga kano kasumulula taapu. Ate nga abakyala twabaleetedde ka taiti piuzi ezijjanjaba infections ez'enjawulo nga naawe omwami ayagala okulwa mu kisaawe twakukoledde ka jab ointment. Tulina slimming pills nga namwe abenyooma mu size tukuweera ddala eyo size gye weetaaga. Ate nga naawe omukyala ataweebwa twakukoledde kabuweebwa akakugulirawo emikisa. Tulina ne ka return oil akakomyawo omuntu wo. Kubira aba Shukra Herbal Solutions Katwe ku nooti 75544314. Beba Shukra Herbal Solutions Katwe. Nakusomesa modo gye bayita the Roman circus. Nti Abaroma bagidesigninga abantu obutabeera critical ku gye bayita civil rights and civil issues ezigenda mu society yaabwe. Ennyimba ngeezo nungi ziwa vibe but they are not long lasting. Mu myezi 8 njaga tuddemu tutuule wano oyogere ku kiyimba ekyo okwepicha kubanga onoonya kye bayita call to action oluyimba luno kye lukuwa nga tokiraba. Ate n'omuyimbi eyaluyimbye ye yayiyiza because society ekyo kyekuravinga. Abantu betuwangaaliramu baagala ebintu ebiri easy to consume nga bigenda tusanyusa for that particular time being. Eno mu philosophy bakiyita microwave mentality. Ekintu ekyokuteekamu amangu kimbugumye mangu ndiirewo neeyongereyo. Yendowooza eyo nti ennyimba ze tuta today in the industry nazo tezitukkiriza kutuula kwefumiitiriza. Izo tetuzirina era bw'olukuba terutambula kubanga mwagala kuyimba ki kwepicha. Kati nze tekinshokinga kulaba nti kati ekyo kyekitrendinga era kibawadde n'amaanyi nti osobola okutuula ku mboozi ng'onyumya ne Kyamagero n'otandika okuleekamu ebibooziboozi bwebityo. Bakati gwe oguba numbers ez'abakugoberera nti audience ekyo kyeriko kyogoba. Nedda sikyo. Obedde obwongo bwange bulimu ekiyimba ky'okwepicha. Kyenkulaga. Kati nga njagala kikubuuzaako okingobye. Kasuku otandika nze okumbuuza ku biyimba ebyo. What a shallow conversation that would be. Welcome to yet another edition of Kasuku Live. Olunaku olwaleero era nina omukulu Andrew Kyamagero. Tukomyewo. Edition eri we twagiteekayo. There was a lot of disruption going on, but it received a lot of feedback. Nina abantu abankubira amasimu nga simanyi nti balaba ne bino ebintu bambi ne baŋŋamba Kasuku nga mukola bulungi omwana oyo ng'ayogera oluzungu nenga nti olunaku olwaleero Kyamagero asazeewo okukubamu suuti nze nensigala bwe nti naye amasuuti gakunyumira nedda kyekirungi ky'oyina ekyo nkyebaliza Katonda naye ate naawe t-shirt zikunyumira naye oyambala essuuti mwattu onyuma. Nenze ndowooza ebiseera ebisinga kiva mu kye twemanyiiza ffe ng'abantu. It's an honor to be back again on the Kasuku Live. Njagala okwebaza abo bonna abafuddeyo okusharinganga contributions zino eziri disruptive mu bantu ab'enjawulo n'otabuuka bulango era n'okkiriza Kasuku Live abe n'ebintu ebyenjawulo. Today
We are not using the usual phones. We're using gadgets. This is an upgrade. Congratulations. We need more of these synergies and partnerships and collaborations. Okubeera quality kasukunga nungi ng'etambula bulungi. Sebo njagala okuyoza. Nina abasajja bange ba Next 5 Productions. Next 5. Bali wano. Wakinoonyerezaako kye bayita Next 5. What does it mean? What's the Next 5? Next 5 ndowooza bagikozesa nga company name yaabwe. I've not taken time to find out why kuba nina ebintu bye sitaagala genda mu nnyo Kyamagero. Biyingiramu omuntu ajja kukutuuza mu kintu ky'otamanyi. Is it the next 5 generation? Is it the next 5 years? We need to know nga tunayingira mu agreements zino tulina binoonyereza. So tugenda funa omuntu ava mu next 5 atunnyonnyole. What is the next 5? Personally, I want to speak about it nga nkimanyi. Ntegeeza wali mukulu jangu twogere. Mugaga affe Pinto wuuyo. Pinto jangu otunnyonnyole katono. No, we need to have clarity. Kyamagero tokiyisizaawo nnyo. Tuwene clarity. Pinto katono ko jangu wano. Jangu oteeke wano makati. Katono nnyo. Musajja wange yantuukirira n'agamba tusobola okukola. So nina Kasuku 256 I'm working nina ebintu by'abavubuka bye ndi mu kukolako naye. Tusoose ne ba influencers za social media tugezaako olaga abavubuka nti yeah, you can look pretty, you can have big nyash, nice tits, but social media teweemolerako bwemolezi. Of course, okoleddeko otya ssente. So every Sunday in a program running, we bring different young influencers. How do they do their jobs on social media? How are they earning? Correct. Yeah, of course ne chit chat avuko obulamu bwaye buli butya naye abasinga balowooza tuba mu kusinika businisi, which is not right. Pinto tusanyusa okulaba. We want to know. First of all, I'm very humbled that Kuku you plug into abavubuka abato. Nzikiriza nnyo omuntu akkiriza mulembe oguddako, the next generation, the young ones. Yes. Pinto, what is next 5? Nze njagala tunyumye ku kintu kye tumanyi. Okay, according to the way I was naming my company, for starters, you are an inspiration. Oh dear. I've met you at a number at different of forums. Yeah, but you don't recall. When I opened my company, I even sent you a message and you said Kongs. Okay. So the meaning of next 5, it's like you've explained, the next 5 opportunities, the next 5 steps of the youth, the next 5 youth. In simple terms, I believe I'm the 60th from the beginning. So how can I impact the next 5 youth next to me? This side, the other side, the other side, so that they can also. It's a pyramid model. Yes, so that we can help each other. I believe in a kind of networking to market anything. Wow. That's why tutunulide nti wetuba tukoze show ne Kasuku abavubuka bendeeta balina abantu be bamanyi tubasika to drag them to Kasuku's show than obasa sulanti soko isewa akalango naye wanategera nti ngenda kujja ne mbere interview ne Kasuku ajja kugamba abantu be anage mujje nabadde neki ne Kasuku. So the next 5 production looks at the next 5 opportunities, the next 5 youth, everything next tetutunulira wano. Yes. And that will take us for a quick break for Kasuku Live. Now that you know Next 5, look them up on digital platforms, on Twitter, on Instagram, and of course on Facebook. And after this break, tugenda kudane Kasuku Live and we dive in our conversation. Don't go away. Tuyanze se. Aya. Ogenda tudamoto anirize. Now, Kasuku Live. Awana yambuza nanga naye Kasuku. Okwatagana otya ne Kyamagero. Mbuzi. Nemugamba tubaayo mpola mpola. Now, today, I've hosted some people talking about drug abuse, addiction, depression, anxiety, and all of that. Njagala tuogereko, but today with you njagala tuogereko creatives. Okay. Betwandisa abayimbi, betwandisa banakatemba, because somehow society framing nti bebasinga okwa-abusing drugs. What is your history with the creatives and drugs? First of all, I'm a creative. So I have interacted with quite a lot of many Ugandans, Africans, global artists in different fields. 2 weeks ago, I was at South Africa conference here in Yonato, and I saw a lot of drug abuse. Wano chetulina nti our creatives think, some think, nti okubeera owakabi you must abuse drugs or you must use drugs. Ne tubeera n'abantu abatannategeera where are the triggers of drug abuse.
mu ggwanga lyaffe tugande tukkirize we are a generation of child traumatized people naye tetunnayagala kubyogerako. We are hiding, we are having a mask. Twambadde mask nti omuntu omulaba muyimbi w'amaanyi, omuntu omulaba artist w'amaanyi, omuntu muzanyi wa katemba, muzanyi wa movie w'amaanyi, naye ng'alina byayitamu ebiri mental, ebimu breaking nga talina nangeri gy'asobola kukinyumya, talina nangeri gy'asobola kukyogerako. Kati ekintu ekimuyamba okubeera kye tulaba n'asigala ng'ali active in the craft mwali is the drug. Naye tubiraba ng'ebintu ebiri nnomo. Okubeera n'omuntu agamba nti nze okugenda ku stage okuyimba, okugenda ku stage okuperforminga, mala kunuuna kuba, mala kunywamu mwenge, bwe mba sinyweddeemu cupa nga 5, vibe sigifuna. That thing of saying mbu neetaaga vibe that I can actually bring to life my talent. These are underlying issues of mental health. Nzize njogera ku kintu kya mental health nti ebintu ebimu bye tuyitamu ebiri mentally disturbing bintu twava nabyo mu buto tebaatwagala. Ebintu bino ebya drug abuse, even substance abuse bivudde dda mabega. Nti ne mu mulembe gwa pokafeero twagambanga nti muyimbi naye akola ki? Anywa nnyo, abusing omwenge, nti agunywa agenda okujja ku stage nga takyayogera na bulungi. The challenge we have is this. Nti the leaders of the creative art, they normalized substance abuse. But normalizing nti omwana abeerawo n'agamba nze nteeka okuba akayaga kange, nze nteeka okunywa omwenge gwange. Ate ne tubeera ne companies ez'enjawulo ez'ebyokunywa bino ebibeera nga byabusingibwa ne tubakozesa nga ba brand ambassadors. Oba okitegeera. So drug abuse in the creative industry is a normal thing. And this does not only go to the artists boka, nedda, kikatingira ddala across ne forums endala. Neno gye tuli ku mpewo on air talents. Osanga omuntu nga mulungi nnyo naye nga bw'aba tanywedde tafuna vibe gye bayita vibe. May his service in eternal peace, Ronnie eyalinga ku Capital FM. Ronnie nga bw'aba tanywedde nga sho temugiwulira, muwulira waliwo ekibulawo. And that is the thing nti n'abavubuka be tulina leero bagamba njagala kubanga gundi naye akozesa ky'okuba that. Universities mwe tuli leero, there is a lot of drug abuse. Ekyo sijja kulimba. We had a mental health summit luli ku MOBS. Omwana n'agamba nti Kyamagero, I want to talk to you. I'm struggling with drug abuse in form of alcohol. Nemugamba, I hear you, but some of these things conditioning mwe tubeera. Nti omwana waabwe yakula alaba taata waanywa n'agangayira. Bw'omusanga ng'anyiga kawalagi mu ttama muno n'akanyiga yenna n'atunulanga kugamba emmale anenge gy'atunula nga yenna omuwulira ayokya kibumba naye nga bw'aba takataddeeyo tekigenda kugguka. I think these are issues we need to address. Nti kigenda ttandikira ddala mu maka gaffe ng'abazadde. Mu ggwanga Uganda tulina act eyayisibwa under the NDA, National Drug Authority, eya 2013 Substance and Drug Abuse and Psychotropic Substance Abuse. Ng'egamba nti waliwo n'amadagala ge tutalina kugula mu malwaliro. Bwe tugamba drug abuse tekitegeeza njaga yokka, tekitegeeza buno bukuba. Ekyo kyenjagala oteekeko nnyo essira. Abantu balowooza nti abakuba cocaine bokka. Si kyekyokka, tulina empeke ezijjako abantu. Tulina empeke ng'omuntu emuggyako nga ye buli bw'agimira alina engeri gy'emuwoomera. Waliwo abantu boolaba nga bagamba nti gundi afaanana ng'omulwadde wa siriimu. Naye ng'ekyamutuusa mu mbeera eyo it's drug abuse. Nti alina eddagala lye yanywa ennyo nga lirina we limuteeka nti edda twabusinga ng'eddagala ffe nga tukyali bato baaliyitanga mabendazo lya lubuto. Naye obeera nali engeri gye liwoomerera kwegamba nga tokifaako. Naye bw'otandika okukozesa a particular drug, eddagala erimu
eri kuwa okuwoomerera oba eri kuwa okubeera ng'olinawo obeera ng'olinga atengejja ng'enso you are abusing the drug. Omugaso gw'eddagala eryo togufuddeeko kwegamba ogufutyanse. Tudde tulina abazadde abalina abaana nga ba teenagers oba nga they are young adults bali ku university naye ng'abaana abo abusing eddagala naye nga tetubafaako. Olw'ensonga ffe abazadde tetumanyi na kumanya nti omwana ganze nagwenze ku famasi n'engula mpeke. Empeke gye yaguze weebuuza ekola ki? Lwaki gy'asinga okugula? Tuli mulembe ogulina kye bayita self-contained rooms everywhere. Kitange bwe nali mubuuza lwaki ennyumba yaffe yalina toilet emu mu nju, muzeeyi wange n'aŋŋamba bw'onoozaala ojja kitegeera. Saategeera kyali ategeeza. Naye leero nkitegedde nti bakadde baffe abo abakadde baamanya nti bw'omubeera mu adolescent stage yo rebellious. Omuvubuka olina ekiwago kikuwaga, omuwala ebbeere litunula Uganda gye yali eraga simanyi oba gyekyalaga takwatwako. Bw'abeera nga mu kisenge kye ebintu byonna bye yandyetaaze ng'omuntu gyebiri agenda kozesa drug. Kubanga tagenda fuluma. Nze kitange yaŋŋamba nti ensonga lwaki nateeka restrooms oba toilet mwenna wembalabira nti ne bw'oneekalakaasa otya nti kavubuka akuwaga oteeka ofuluma ogende mu toyi nja kulaba. Naye kati ebisenge mubifudde self-contained to teenagers, to young adults. How are you monitoring them gye bali eyo munda? Endowooza eno ey'ekizungu eya abaana njagala omwana abeere independent, abeere mu kisenge kye, eno gye tuyita just a communal restroom nga tulina abagenyi bakozesa eno. How are you monitoring these young teenagers? Omwana ono ali ku university o interacting otya naye kubanga abaana we are so distant ng'abazadde nti n'abaana tetukyasobola kumanya bye bayitamu. Naye omuzadde amanya nti yayingidde meka 11 12 kankulinde wano modo yaffe mu bupangisa eno mu bantu ba wansi bwe wagaananga okusasula negwe ensi enkubi nwanye n'ensi luli nga nkyali muntu wa wansi nnyo ng'ensi ekyankuba nga bw'opangisa enju n'ogaana okusasula renti nga landiroodi tayomba naawe azuukuka 10 n'akyusa ku fulu ya ttooyi abasasudde n'abawa obusumuluzo. Kati gwe ataasasudde oyagala okere ku 12 oyitewo nga tonnasasula ogenda otuuka ku ttooyi nga kufulu mpya oteeka onoonya alina akasumuluzo. Kasuku baakyusizza kufulu mpaako kasumuluzo. Oba oliawo nga landiroodi ku nsonda akugamba owaaye mukulu ng'onnyonnyola. Semu modo gye twakozesanga ewaka nti ttooyi alina emu ey'omunda. Omuntu aba yalidde ekyeggulo gaana kkiriza ku 12 sebusa mu munaku yeekyusa emirundi na metabolism ziba nnya ku makya ku ssaawa 12 ku ssaawa 9 ne ssaawa 1 ey'ekiro. Kati nze ngenda kulina ku 12 nga taata nkugamba owaaye James bw'ova mu kyolooni jangu wano twogere. Naye leero omwana owa university, omwana adolescent, ekisenge kye kiri self-contained. Kiri self-contained mu mulembe gw'omuzadde ataliiwo. Omuzadde anoonya ssente, we are chasing the bag. Kati omwana ono interaction y'abanne ku ssomero gy'awangaalira ne drugs ze bamuwadde tozimanyi ng'omuzadde. And that's where the problem is. Nti abaana babikaminze so attached ku drugs nti tebalina ngeri gye bannyonnyola bakadde baabwe bye bayitamu. Nti maama neeba n'amunnyonnyola, maama amutunuulira amugamba ate gwasoose. Si gwasoose. Nti ebizibu by'abaana bye bayitamu tubigaya. Omwana agamba ku ssomero nina omulenzi anvuma nti ndi munene nnyo. Gwe nga taata okirabanga ekintu okuvuma obunene. After all oli munene. Jenkins yali afudde. Taliiwo. Naye gwe ng'omuzadde bw'otakitwala nti kikulu. Nomanya nti this is bullying coming in. Estimu y'omwana ono egenda kubeera challenged. Omwana agenda tandika okunoonya ekigenda omuwa confidence. Okwaŋŋanga bano banne abamucokoza ku ssomero. Kubanga gwe omuzadde tofuddeyo. So the drug abuse problem we are seeing today eviira ddala mu maka. Ewaka we tuli.
omuzadde ali wano eyazimba enju ng'olaba programu eno abaana batadde mu self contained models ki z'olina okukakasa nti abaana balinako access as and whenever you want. Nze kitange ebisumuluzo yali sebongo ekisumuluzo ky'ekisenge ekyo nga yakirina ng'asobola oyingirayo waayagalira ekisenge kyammwe akiyingira kwa ujumula era ng'akongona tototo ande right ya privacy. kakati ebyo muli mu luzungu era bye bisinze n'otuttira abaana. Privacy mu maka gaani awo mugenda okufiira mwe abazadde abaddugavu nti omwana omugambye ogenda muwa privacy. Let me tell you, we are not lacking structures of privacy in Africa. I'll give you an example. Nze ndi musajja muganda, I proudly say so. Batuyigizanga kye bayitanga menstrual management system mu maka. Era taata yakuyitanga n'agamba muganda w'oyo omulaba nti yakuze. Tomalanga gayingira kisenge kya muganda wo muwala nga tokoze eki? Nga tokonkonye. Era nagamba nti olumu ojja kumulaba nga munafu mu biseera ebimu mu mwezi bw'akugambanga nti mulwadde munafunafu muyambenga. Because they knew nti ojja kuyingira ekisenge ky'oli ng'ali mu kwambala. Era nagamba nti muganda wo bw'aba atandise osuna ebbeere tomusemberera nnyo. Tewaalingawo privacy awo. Ekisenge nakiyingiranga nga sikonkonye. Because I knew nti bantendesi bwe mba sinayingira kisenge ky'abakadde bange n'eky'abaana ab'obuwala mmala konkona. Kati gwe ogambye mbu privacy omuzadde ayingire buli wamu. Nedda. Nkugambye amaka agali structured agalimu omuzadde ali sensitive to the new era of rights. Nga tonnagamba abaana lino ly'eddembe lyammwe. This is your right. Is it right kwanza? Kubanga mu rights omwo bwe batandise okuyisa ebiboozi ebiralalala ebyekisiru webale nnyo. Kati omwana nze wange tagenda kuba na kisumuluzo kya kisenge kye. Because how do I know what's going on in his life? How do you monitor? Webale nnyo. Neetaaga okujja n'enkonkona oluggi n'angamba come in. Nenzija ne mugamba Mandere ennaku zino sikutegeera. Sikyakulabira ddala. Mu ddiiro sikulabawo. Kakati ebintu byonna ebyanditugase ng'amaka twabijja mu ddiiro. Anti ekisenge mukikoze kiri self contained ne mubatirayo ne TV zaabwe balabireyo. Omanyi bye balaba. Amaka mugataddemu ne wifi. Abaana beebeerera ku taabu. Ku taabu okwo omanye ekigenda mu maaso. Bali ku TikTok. The ever endless speed. Bw'otunuulira algorithms eza digital. Eza TikTok engeri gya designingibwa. TikTok w'omu Africa wanjawulo kuwo Asia. Ono wamwe bwakuzina nga bamenke, owamwe bwakunyeenya bubina. Ebyo bye mulimu. Yangu tugende mu kwepicha. Wakawulidde akayimba ako. Kayimba ka gravity kapa. How would you protect your feed? How would you get that nonsense? Kayimba ka amaanyi. Okwepicha. Kyangu tugende mu kwepicha. Kati kitegeeza ki? Okwekubya bufaananyi. Kati mulimu ebyo. Tuli mu kwepicha. Naye ng'omuntu ali ku TikTok ey'omu Asia emugamba how to be innovative. Agassa atya ku community gy'awangaaliramu okuba ey'enjawulo. Feno ekitegeeza ne bustika bwe batuwa eno bwakwepicha. Akakayimba k'okwepicha waliwo gundi gye bakakusanyusa. That is how the generation feels. Baakawadde gundi bw'oyimirira bw'oti. Eri gundi gye bakateekamu obeera weesunda bw'oti. Kati obeera koti okwepicha. Nze mbiraba ne nnyumirwa. Bw'otunuulira ebintu nga ebyo nti ffe mu Africa obwongo bwaffe babuluse mu ngeri efaanana bw'ekyo nti ffe tetubitegeera. Abaana baffe babatugyeko nnyo nti abakyala babagamba you have to be independent. Omukyala agoba kariya taata ne bamukwata ne bamuwa pornography n'abeera nga ali ingrained in what they call masturbation. Ne bamuteerawo ebyokunywa ne drugs ne bamuteerawo ne betting. Taata n'avaawo. Kati omwana ne bamugulira taabu. Ne bakozesa algorithms ezo okutunuulira omwana wo biki byalaba ne batandika okuleeta bino ebiboozi by'abali.
ne batandika okubissaamu olaba omwana wo bw'agenda kati omwana bw'omusanga ng'ali ku drug abuse nga tonnatandika kugamba nti omwana ono emize yagijja waggwe maama taata sooka weebuuze ebyali bibagatta byebiriwo era lwaki byavaawo. Luli TV twagirabanga ffenna mu ddiiro kati buli kisenge wateekayo TV. Luli twatuulanga ne tulya ku dining essaawa zino buli omu akwata emmere ne tutuula mu ddiiro ne tussaako TV nga bwe tulya. Naye okulya kyali communal Kasuku nti ntuula ku dining nennyumya n'abaana bange nebagana erwana olunaku lubadde lutya leero nti papa leero kibadde kizibu mukyala ng'omwami taata atwala amaka gano oba maama okulya kukulaga abantu bye bayitamu ewakaawo. Omanya muwala wo nti yanyiize omanya ani atalya bulungi nti appetite ye egenda ekendeera. Omuzadde yenna alina teenager ne young adult bw'otandika okulaba omwana atayagala nnyo kulya naye ng'ate ali mu myaka egirya according to child development stages olina okutandika okubeera concerned. Obuze Mandira nga takyalya nnyo ate ng'avubuse ate avubuka balya nnyo. Waliwo ekimugaana okulya kyawulira nga ye bw'aba akitaddemu teyeetaaga kulya oba kwepicha. Ebiboozi byammwe by'abantu bagundi eyo naye bw'okitunuulira as parents tutandika okupayinga attention ku kintu ekyo kigenda tuyamba nti omwami bw'oba ovudde ewaka tokkirizibwa kugenda kwebaka nga tokebedde ku baana bo mu kisenge ekyo ne tukomawo ssaawa 6 onoonya ssente ne mukyala wa anoonya ssente. Nekyamagero wangamba gwokeereeka oba tolina byokola nti ne ku mwenda oddayo nkeereeka. Kiki ekikeeza ewaka? Ekinkeeza ewaka because I am concerned about my future. Bwe mba nnina obudde nti nze ngenda okupikinga abaana ku masomero ngenda ne mbajjayo awo waliwo bondi okwogera n'abaana abaana njagala babeere mu mikwano gyange naye am very careful okudrawinga line between taata ne mukwano gwange ne blood. Anze abaana bange si blood baana bange era bwe mba njogera nabo soogeranga blood njogeranga taata because a father is meant to train the next generation. Omusajja alaba program eno ng'ewuwa ayagala nnyo okuddayo ku ssaawa 8 ogw'ekiro ku ssaawa 6 ogw'ekiro ku ssaawa 3 ez'ekiro mukyala we ne bw'abeeranga mulungi nnyo naye nga ye gye yakulira taata we ze ssaawa ze yalinga dda alaba kiri nnomu okuddayo ssaawa ezo. Kati nze ekinnyanguya okuddayo I want to be in the space of my children nti bw'aba alina kyayitamu ambuulira. Waliwo olumu Mandira we yaŋŋamba ku ssomero nti waliwo omwana eyali amubuulinga ng'amusanga mu lukubo n'amusongamu n'amukuba oluyiru mu yamukuba oluyiru n'aŋŋamba ne mugamba enkya tugende ku ssomero ne ŋŋamba administration njagala omwana ono bamuleete wano. Omwana ne bamuleeta ne bamubuuza wakubye omwana ono nti ye why mbu nothing ne mbagamba njagala bazadde be bajje twogere. Era bazadde be bajja nagamba taata we njagala gwe twogeremu wali ffekka babiri ng'abazadde lwaki okuba mukyala we waka. Ne mugamba abaana baffe bye bakola ku ssomero it's a reflection of what is at home. Era bwe twayogerezeganya si mu busungu tho twayogeranga abasajja ne mugamba byokola ewaka bitandise okulabika mu baana naŋŋamba ekyamazima mbadde nnina wempita ng'olumu obusungu bwe bunkwata buli ampita mu maaso mukubo oba nyaabo oba bo bennyini mbayisaamu empi ne mugamba how do we handle this. Ne twogerezeganya ne musa mu gurupu yaffe eya mental health ey'abasajja Underman KVG ne tutandika okunyumya mu gurupu mwe baŋŋaana bakugaanamu kubanga olina olugambo tosirika Kasuku. Naye bwe twayogera okwongera n'omusajja ono kyazuuka nti kino kyali kiva waabwe. Kati bwe tuba tuli mu kwogera emboozi zino abazadde tuba tudiringa with drugs. Abaana baffe abali mu arts industry abakozesa drugs they are not confident enough. Balina masiki gye bambala okufuna obuvumu okujja okwogera. It is high time we start to talk to them. Okitegeera kati nabo balowooza nti kampuni ezisunda omwenge okujja okubakkiririzaamu nti ddala kye bakola gye kiri buli kaseera alina kunywa ekyo. Nti buli olaba Kasuku abeera ku John Walker. Naye Kasuku ng'anywa cupa za John Walker 3 mu kiro kimu. Okunywa si kibi
naye ebibumba abatagenze naye ng'ali stretched nnyo ne tutandika okufaayo ne kampuni zino ez'omwenge nga tezinnatandika kujja kusponsalinga bivulu byaffe ne campaigns ebirimu aba arts batandika okuauditinga mental stability y'abantu bano. Mu Uganda buli ddakiika 5 waliwo Munnayuganda eyejja mu budde, obadde okimanyi nti pa annum tulina Bannayuganda 10,000 abejja mu bulamu suicide yale pa annum better because tetulina kye bayita coping mechanism eza mental health. Tetuzirina emboozi ya mental health n'okubeera nti tulina okusomoozebwa mu bwongo bwaffe endwadde y'obwongo eyo mboozi tetunayagala gyogerako. Tewali muyimbi yali avuddeyo wano mu Uganda n'agamba tutandika okwogera ku nsonga ya mental health, naye abayimbi abo bavaako, abazanyi bakatemba bavaako, fe bali ku radio ne ku TV tuvaako. Naye tetumanya as a country tetulina kye bayita invites. You cannot understand the invites nti omuntu akuyita otandika okwogera naye ku kusoomozebwa kwayitamu, ekyo tetukirina. Nti omuntu mulaba mukambwe buli kaseera, omuntu eyali akeera okujja okukola ku mulimu takyajja nnyo, bw'omubuuza ki ekigenda maaso ganze mmanyi n'ebizibu byange, ne boogeza kuweragamba lwaki tonvaako. We need to start to get concerned about this. Naye kitandikira mu maka gye tuli. Abakyala be tulina abamu balina child traumatic stresses, nti alina byayitamu nga muto, alina obusungu bwe tutalaba. Ensonga lwaki abaana babakuba buli kaseera, waliwo ekintu kyayitamu era agenda wunzika ng'atandise okunywa ennyo omwenge, alina empeke z'akozesa ofuna otulo. Bw'obanga oli omu ku abo nga ggwe okwebaka olina okubaako ka music k'ozannya nti nze okwebaka nina kuba busiro, tandika okuzuukuka. Omanyi ezimu ku sayinzi koolabira nti omuntu mu kitundu mw'owangalira mukyalimu abaavu. Bw'otambula ku Saturday n'oyita mu zooni yo ng'oli abantu batumbudde ziwufa ng'oyitamu awo, manya ekitundu ky'olimu ky'abaavu. Ne bw'obeera oli muyenga n'olaba nga fulaati zonna apartment zitumbudde bwavu puwavate. Kyakubira abantu abo balina kye bayitamu kye mutategeera. Naye stage nagirimuko nga tutumbula butamanya myaka nga 12 ate n'obwavu. Teri muntu w'otegeera nti ekifo ky'ogenzeemu kyabagagga era bagenda kukyajinga ssente nnyingi, kasita oyingiramu n'owulira nga ka music akalimu tekawulikika naye nga gyekali ebigambo bagenda kukyajinga. Kasendeekerevu. It is the mood is so serene and very calm. Bw'otandika okulaba ng'omwana wo atandise okuddirira, withdraw, takyagala nnyo okwogera na baganda be, alina obusungu obutategeerekeka, appetite tagirina, buli kaseera alina ng'ejjayiga n'aganze wane waka wantama. As a parent, tandika okwogera n'abaana. Tulekeraawo okwogera n'abaana n'obusungu ng'abazadde nga tulowooza ffe abagezi ab'enkomeredde. Buli muntu alaba puroguramu eno ofaanana nga bw'olowooza. Bw'olaba omuntu eyali akuba amasuuti nga nze ne ntandika okujja wano nga nyambadde biyeboyebo, Kasuku, tandika okwebuuza Uncle Chams yabadde ki? Kino nkireetanga kyakulabirako. Olumba biyebo byange n'ennaku zino kati by'ebinnyanguyira sikyasobola ngeri gye sitagenda mu ofiisi zammwe nkubamu bino. Kituufu. Bw'olaba omuntu ono nno Gucci gw'olumba. Omanyi ne China bakola Gucci. Tuveeyo. So we need to identify the change in patterns ez'abaana. Drug abuse teri mu baana bokka, n'abazadde mweri. Waliwo abazadde abakozesa ebiragalalagala okubeera bataata, ng'asooka kunywamu bbiya ze 3 n'alyoka ajja ewaka n'ayogera nga taata, kubanga talina confidence eyo. Confidence eyo eviira ddala eri gye yakulira ewaka. Tebaamugamba kimala nti he is enough, tebaamugamba kimala that you're special, tebaamugamba nti olina obusobozi okukola ekyo. Kati zino effects spill over ze tulaba mu bukulu. We are dealing with young adults, rather childhood people, naye ng'ate bakulu. Biri ebintu twetaaga tutandika okunoonya therapy, Kasuku, tutandika okunyumya emboozi eno. Omuzadde alina abaana abali ku university nga tooyi byonna byonna ebiteeka mu bisenge byabwe, funa engeri gy'obitta, amazzi ago gaveeyo, beera ne center point emu of waste management.
mu nnyumba yo abagenda okunaaba fuluma awo ekisenge kyo genda onaabedda mu kisenge ekyo. It's okay. This way ogenda kuba obaggyeko luxury gye balina mu kisenge rimujje TV mu bisenge by'abaana eby'abaana mubiteekaawo ate ewuwo mukati mu kisenge ekikyo ekisenge ewange okkirizibwa oteekayo TV. bintu bibiri ebirina kwegamba okuyamba ennyo okutegeera omugaso gw'ekisenge. Ekisenge kirina ebintu bibiri kwebaka na kuzaala, resting and procreation. Era ddaki omaze n'oyogera eki ndowooza olaba content we Uganda bwali kati mu ebyo bye mulimu kwepicha y'endowooza erimu eyo. Omuntu yenna ateeka kye bayita blue screen mu kisenge emigaso oba ogyonoonye. Mu kisenge ekyo tolina sula yo na simu yo. It is to rest. Go and rest. Kyamagero, you don't sleep with I your phone. don't. Esula mu kitchen ate nga ngikyajinga ate ng'eri off. Eno amaanyi nina gassa kulinda n'ategeera nti wano we yajja si wakojjaawe. Action man. Ate bwemba siri mu action mode, I am sleeping, I'm resting. Kati okuteekayo device yonna egenda okuwugula omukyalo ogenda wunzika tomuwadde attention oba omukyalo ogenda wunzika nga balo tomuwadde attention. This room is meant for procreation and resting. Can we just have that? Mujje gadgets mu kisenge. Abaana be muwadde gadgets omanyi bino ebintu bwe mbyogera abantu abamu balowooza nti I am conservative ensi sigiraba gyetambula naye mmwe abeefudde abatambula n'omulembe abaana babalemye kati. Abaana we bali temukyabategeera kye bagoba. Omwana agamba no mami, me I'm working on my thing. I'm doing my own stuff. What do you mean your own stuff when you're under my roof? I need to give guidance. I need to offer leadership. I'm doing my own things, man. What do you mean? Sit down. I'm your father. What are you doing? Let's talk about it. How would you talk to me, man? Am I your friend? Am I your age mate? Olwo olulimi olwe mutandika okuteekamu mbuno abaana tubawe democracy. Omwana ogenda muwa freedom of expression and doing what they want. Aweze emyaka 18 akuswazi. Sina kindi agenda kweyongerayo mu myaka 32 agenda okudde wakanga akomyewo n'ekikula kya munna agambe nti this is meet my partner. Olwa democracy ono gwe mutandise okuleeta ebyo ebyekisirusiru. Kasuku okubeera ng'omuntu mufudde okubeera independence tekitegeeza kubeera nti afuuke musirusiru. Bwe tuba tuwa abaana liberty and democracy to express, we must draw the boundaries. Tomala gayimirira mu nnyumba yange no juzi nalaba kazaza nga kasooza maama waako yeetaaga akunyumiza ekyakatuukako. Kibooko galamira wansi. Kyamagero kuba kibooko. Omukuba kaakayino omugato kiddamu. Mpuliriza kibooko wakimukuba abaana kibooko. Omwana yenna buli w'onoomulaga presidency nti it's okay to jeer your mother. It's okay to disrespect your mother. It's okay to belittle your father. Omwadde presidency gyagenda otambula nayo obulamu bwe bwonna nti talina authority gyagenda kuba kitiibwa. Yagalamira waawe siripazezi munfu. Nemugamba atedda mu kisenge ekyo. Kizaza kyaffe. Nakiweerawo levu. Era mandi anaagenda n'akigamba sirikawo naye taata waffe tayagala kunyooma mukyala we. Ekyo bakimanyi. Omuntu yenna gw'olaba atassaamu ba buyinza na bakama b'ekitiibwa ewaka gye yakulira baamuwa nnyo libate eyo nti ayogeranga bw'ayagala. Addamu nga bw'ayagala. Kati mweno musanga omuwala nga mulungi nnyo naye ng'enziramu ye ey'ebigambo si nnungi. Before you judge them mbuuzanga ebibuuzo ebiri sato naye nga you're digging deep. Wakula ne mama we waka nti nze nakula ne mmange nzekka. Taata teyaliiyo. Kati bw'omulaba engeri gy'atreatinga abasajja alina obusungu bw'otamanyi. We yakulira. Ba deficit eri. Webale nnyo nti maama we yamugamba abasajja zonna mbwa. Kati talina respect into any authority whatsoever the case it is. Omusajja ataakula na taata bw'omusanga ebiseera ebisinga ng'awayininga ng'omukazi bannange oba tugenda kola tutya because fiber eri ey'okubeera omusajja that you must give solutions and at times bw'oba tolina solution it is okay to open up to a female akuyamba akuli okumpi tagirina mu bwongo. Kati bwe tubiraba leero ffe tulowooza nti oyo gundi mukambwe nnyo bw'atyo nedda. Fiber wali weeva abaana okubawa eddembe lyabwe mulibawe naye njagala mubategeeze nti eddembe lye muwadde abaana ffenna we are going to pay.
there is a return on investment. Omwana eyakuzibwa mu maka engeri gy'ayatulamu n'engeri gy'eyisamu mu bulamu yanjawulo. Approach ye to life ndala. Omwana eyakuzibwa mu maka ng'abazadde tebafuddeeyo kubuuza how are you? Omanyi bataata tubuuza what do you think? Gw'olowooza ki? Bamaama babuuza how do you feel? Owulira otya? Kino kiwa omwana leverage okutandika okweyabya n'ayogera. N'abaana mbataddemu do your thing, whatever makes you happy. Ewange, whatever makes you happy. Tekijja kusoboka. Tekiriyo. Tekirinayo. Whatever makes you happy is not a place. Whatever rhymes. Nekazaza nga katoka kuba ebisiripa ebyo byonna bannaye. Anti kyenkugambye. Tanaweza na myaka ena. Nze nkugambye omwana wetaaga osoma akatabo bakayita the manipulated man. Kanoonyera gwe alaba channel eno njagala onoonya akatabo ako ka bwereere ne online kwekali noonya PDF ya bwereere. The manipulated man. Bw'osoma akatabo ako kagenda kuyigiriza engeri y'okumanagingamu ekitonde ekikyala so kukifuga naye okukimanejinga. Abaana ze zimu ku gadgets oba bye bimu ku creatures bye tulina ebitonde ebisinga okumanipulatinga abazadde. Omwana omuwala amanipulatinga nnyo kitaawe. Era jagamba daddy era bankoze kino noga nemmwe ekibaguddeko okulumya omwana wange ow'obuwala. Omulenzi aloopera nnyina. Because a man's first love, real first love is the daughter. A woman's first love is the son. Kati okunavigatinga mu manipulative cycles abaana abo zibakozesa n'okutegeera ki era ddira oziraba kigenda kwetaagisa okuba ng'oli muyivu. Bw'oba teweekuumidde mu kumanya na kutegeera ojja sigala ogamba omwana wange nze omwana wange simukubako. Tuli mu mulembe ogamba nti n'amasomero tegakuba baana, which is okay. But can we have alternatives? Exactly. Eziraga abaana bano nti you are not exceptional committing a crime and you walk away with it. Ekyo nze nkikiririzaamu nnyo. Exactly. Ekyo nange nkyagala. I don't believe in corporal punishments anymore. But I believe kati nga waliwo ogambye ebisiripa binane ebimulya nzaawo ng'oyingira ekisenge nga nkuggalirayo. I deny you something. Okitegedde? Yes. I deny you something. Gw'osibiddeyo munda omanyi kyasobola okwekola ng'ali munda. Kyenakugambye nti modosi zino n'okugyayo nga nasibiragayo mutaali wange n'okugyayo ng'ayambadde engoye ze zonna azeegezezzaamu. Eyo gy'omusibira nalaba kunyumiza daddi eno tekyantuuka kati ngamba namusibiddeyo lwaki nti atandise ogenda ng'abimanyiira. Ffe muzeeyi waffe yagambanga nti andi fukamira otunuulire ensonda y'ekisenge ekyo mu ddiiro. Modozi zino zaalinga ez'ekisiru but our fathers and mothers baali exposed ku bintu ebimu bye tutamanyi. Abantu abo bategeera mental health nga ffe tetumumanyi. Kati nga bw'otunuulira ekisenge kiri obaaki. Obeera mu nsonda awo n'onyiiga banno bawulire bweru bazannya bulunga n'oddayo ng'abeera awo ng'akulaba naye nga tolina kyakkola paka bw'ota n'akubuuza nti kyekifukamiza butawulira. Somehow yakuggyako privilege y'okuzannya ne banno, the right to association with your friends. N'otandika okudda engulu. So drug abuse on a whole. Nze ndowooza nga tetunnatandika kugamba gavumenti eteekewo emisomo egimala okwogera ku nsonga eno n'amalwaliro n'amatendekero agamala. Eggwanga lyonna tulina ba psychiatrist 15 mu Uganda. Mu ggwanga Uganda. Ate nga abo bonna benjogeddeko abasinga tebali mu practice ya kujjanja abantu balina mental challenges. Abasinga baddayo mu academia ne bakola research n'okusomesa mu universities ez'enjawulo. Kitegeeza abazadde it's upon us okutandika okunyumya n'abaana. Drug abuse gwe tulaba leero enkozesa y'ebiragalalagala n'okuvuma ebiragalalagala bino kiva mu negligence ng'abazadde. Oba olumu abazadde we engage but we come off as defensive oba offensive ku baana baffe. Tokola kino banno nga bali ku kino tokola kiri. Omwana n'agenda ng'alaba gwe buli kaseera omujajinga bujajinzi n'agenda ng'asala n'agala amanyi muzeeyi sijja mubeerako nze kankole byange. So there is that element we need to break away from, but notwithstanding to normalizing emboozi zino. Nali njogera ne mukwano gwange Ajal Joseph
mukyala we yeetuga lwa mental challenge yabeera naye mu bufumbo okumala emyaka 17 n'akeera ku makya ne yeetuga emboozi nja gikuweereza linki ogirabe ku NTV awo naye omusajja ono agamba nti mukyala we olumu ng'akasuka amasowaani mu nnyumba omwo olumu ng'akwata obwambe ng'agamba ndaba abatugoberera ndaba abaagala okukola naye olw'okubanga nti ye yali informed about mental health n'atandika okukingeejingako so oyinza okuba ng'olina omukyala omwana balo muganda wo ng'anywa nnyo ng'akozesa nnyo ebiragalalagala bigenda mu maaso gwe ng'omuntu sooka weebuuze environment ki gy'otaddewo ewaka ewaliriza ebiragalalagala okuthriving mu makaago ku mulimu gy'okolera tulina abantu betukola nabo nga baba tannasikamukko ku gundi ku kushi tajja tulina abayimbi nga baba tanyweddeemu cupa z'ebbiri tafuna kye bayita vibe kitegeeza nti talent ye mweri but it has to be activated and amplified by a particular substance tulina okugenda nga tumukendeeza mpola but the conversation erina kutandikira mu maka mwe tubeera nti abazadde tutandike okubeera nga tuli open to the conversations ate nti omwana ne bwagamba nti maama yes mbadde nkozesa ebiragala totandikirawo mugamba bigambo bibi wafuuka muyaye muli bayaye banaye mututamye muli bayaye kikye sikoze Kevin kikye ntuuse n'okuyita obwereere mbasomesezza nkoze kino the moment you come off as a judgmental parent you're missing the mark omwana mugamba I hear you maybe sibaddeewo kimala tutandika okwogera ku kino bakansala we bali ab'emitwalo 10 tutandika okunyumya emboozi netandika okubeera ngeri very open minded suicides ezigenda maaso tutandika okwingi nga bwe tulina ebibiina ebya ssente ez'okwejja mu bwavu simanyi saako na biki tugende mu grupu mu Kampala ano gye bayita Alcoholic Anonymous ey'abantu abanywa omwenge ng'omwenge ye gumulemye okuvaako n'ogenda n'omugamba ne my name is Kyamagero I'm struggling with alcohol ne mutwa ne mutandika okunyumya experiences shared experience zitandika okukulaga ekigenda okukyuka naye njagala okukakasa yenna akozesa ebiragalalagala potential ye egenda kubeera limited okitegedde obusobozi bwe mu kubaako byokola oba oli muyiiya oba oli musomesa oba oli mwana you're not going to think at the best of your knowledge. Secondly, without that drug, you're not what you are. Oyina masiki gy'oyambadde kati ekyo ky'olina okusinga okulwana nakyo. Okukyejjako. It's a journey. Kwagamba sirutawo lw'ogenda okutandika nalwo leero. Manya nti lw'ogenda okumalako leero kigenda kukutwalira akabanga ng'okizimba. Gwe kennyini olina okutandika okwebuuza mu bulamu buddala kiki enguba. Bwe nali nkyanywa omwenge dda nga nkyanywa whisky ne banne nanywa nnyo whisky. Natuuka ekiseera ne mbuuza but why am I drinking? Nenkinoonya nga sikiraba. Kubeera na vibe. Abamu tebanywa nti by the way baagala. Naye bawulira nti kye kibagatta ne Kasuku. Banywa nti mboozi nsobola kunyumya ne Kasuku kubanga nsobola omugulirayo olucupa naye nangulirayo. Abamu abanywa soda tebasobola kwegulira cupa naye mwe buli omalamu ng'ogamba one for the road nga tonnatandika one for the road alina ekintu alina kyanywesa kye mutalaba nga temunnatandika kumunenya nti ng'anywa nnyo. Can we engage on a front of understanding what they're troubling with era tubayambye tutya ate bw'otandika obayamba tobanga Kasuku nti buli kyolabye okyogera nayogadde ne Kyamagero seba alina kyayitamu mukwate empola olugambo tulugyewo tubeere bantu beerufu tutandike okwogera nti wonkubidde akasimu mbadde sobola kujja mbadde nnabye emmaliriza tojja nnyo ku byasanguza tubeere a brothers keep at the different layers nze ndoza tujja sobolwanyisa ebiragalalagala kiki Kyamagero it's always a pleasure having you. Tukyanyumya lwaki ongoba? It is very insightful emboozi gy'otuwadde nnungi. Njagala kugoba actually ngenda kwejjako njagala genda kuzina kwepicha. Omanyi just to comment on that. Omwana yakobye oluyimba okwepicha jangu tugende mu kwepicha. Kati olaba nina ekintu kye njagala
leero kwegamba okusharinga nammwe mutegere lwaki generations ezimu zisigala emabega. Nakusomesa modo gye bayita the Roman circus nti Abaroma bagidesigninga abantu obutabeera critical ku gye bayita civil rights and civil issues ezigenda mu society yaabwe. Ennyimba ng'ezo nungi ziwa vibe but they are not long lasting. Mu myezi 8 njagala tuddemu tutuule wano oyogere ku kiyimba ekyo okwepicha kubanga onoonya kye bayita call to action oluyimba luno kye lukuwa nga tokiraba. Ate n'omuyimbi eyaluyimbye ye yayiyiza because society ekyo kyekuravinga. Abantu bwe tuwangaaliramu baagala ebintu ebiri easy to consume nga bigenda tusanyusa for that particular time being. Eno mu philosophy bakiyita microwave mentality. Ekintu ekyokuteekamu amangu kimbugumye mangu ndiirewo neeyongereyo. Yendowooza eyo nti ennyimba ze tuta today in the industry nazo tezitukkiriza kutuula kwefumiitiriza. Izo tetuzirina era bw'olukuba terutambula kubanga mwagala kuyimba ki kwepicha. Kati nze tekinshokinga kulaba nti kati ekyo kyekitrendinga era kibawadde n'amaanyi nti osobola okutuula ku mboozi ng'onyumya ne Kyamagero n'otandika okuleekamu ebiboozibozi bwebito. Bakati gwe kyogoba numbers ez'abakugoberera nti audience ekyo kyeriko kyogoba. Nedda sikyo obedde obwongo bwange bulimu ekiyimba ky'okwepicha kyenkulaga kati nga njagala kikubuuzaako okingobye. Kasuku otandika nze okumbuuza ku biyimba ebyo. What a shallow conversation that would be. But regardless, abantu baffe njagala batandika okubeera n'endowooza nga be mindful of your mind feed. Yeah, by the way. Mwegendereze nnyo ebintu bye mu feeding obwongo bwammwe. Kati gwe I even don't know about oluyimba mu ggwanga I don't know because mind feed yange erowooza ku ggwanga wajje tudda. Obulamu bwange mu myaka ejidda nkugambye mu myezi 8 Kasuku njagala ntuule naawe wano. Okomyewo oluyimba olwo nkubuuza oba kyekiriko. Our creatives are not creative enough. Because ebiyimba bye tuyimba they are vibrant. It's a frequency nti society kati eyagala bintu biri shallow bya vibe bye tugenda okuba. Naye nga bw'okeera essaawa ya leero nodde n'owuliza oluyimba lwa Eric Wainaina lwe yayimba ow'e Kenya mu 2017 lukyakola amakulu leero. Oluyimba Bob Wine lwe yayimba nga Queen ajja lubayita ebibuuzo bingi lukyakola amakulu paka leero yagamba nti abakyala kati bakyagana kuzaala bwe yeewaliriza n'azaala abatakyagana kuyonsa. Leero tekiriiwo. How many years ago Queen lwe yajja wano? 17 like 2007. Leero kikyakola amakulu. 2023. 21. Kati bwe tutuuka okutandika okunyumya emboozi ebyo ebimu you will just bear with me nsonyiwa Kasuku with the utmost respect toleetanga biboozi by'abantu bali vibrant just bali mu biboozi bye byakunyumyanyumyamu when we are discussing things that are transformational to people. Ebintu ebigenda okuteeka omuzadde katoyinza kubeera na muzadde nga mwogedde ku ngeri gy'agenda okutandika okumonitoringamu mental stability ye n'abaana be ne bbaawe oba ne mukyala we ate n'owunzika with a very shallow chauvinistic kind of conversation of what? Sijja kiddamu okirabi. So tubeere mindful of the feed we actually give. But it is always an honor to come to this channel. Si bubi Kasuku. Sebo nsanyuse nnyo neesiimidde ddala. Omanyi oyogedde ebintu naye. Where is the lie? Mu byenjogedde where is the lie? Tewali kyolimbye naye ekizibu kye nnina ekiyimba kikyandi mu mutwe kivuga. Kaakati ekyo kikuwa okumatira and the confidence nti the Roman model, the Roman circus model baagidesigninga nti abantu bw'obawa ebiyimba ebibawa vibe tebalowooza.
kati gwe wooli wano tonnalowooza ku tteeka lye twasayininze ligenda ku affectinga titya aid gye bagenda ottuwa tonnalowooza ku roadmap etambula etya ngeri gye tuingaginga Russia, China oba the Balkan countries we tugenda okujja possibly any aid government egenda kujjawa ssente okuva ddala mu kyalo muwanga era kigenda kukosa kitya nti abadde afuna eddagala lya siriimu etteeka lye basayininze lino ebyo tobirowooza oli muki kwepicha mubeere bulungi mwera byebyo I think that's it.